In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself. Uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Omumwa gwafukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Fulungu, I dare you to wake up one morning. Nze nemba nzukuse ku machaka mwateka wunye. Naye gwe nkaka nti oyiwa lebe. Ayino zukanga bazita ngeregeza nga weziriteeka ddembe. Me I dare her. And then the next morning najja nagamba nze olutalo gwe sigwe gwe njagala. Right so jano yogera boyagala. Ate ne boyagala they are too busy. Ono mchala ina business. Ono mchala ina business ayino genda atunde habaya ine ekivulu. Mbulira obosobola okera ku macha n'ogamba nze Fulungu nakaberege azanga dunkwe mbayise ngenda kola kivulu kiri wano, no one can come. First of all you're suffocating omomo fananira kayumba ka mobile money. Sagala yagenda mbwanonyeza abantu bululu bonabona n'abasimba mu bwati obusolo nagenda nga mbwazina alizina akadodi nagenda nga batunuzaamu bwe bati. First of all you smell, you stink. Future yo nekirungi okufaanana bw'otyo abantu bajja nga ba highest bidder
mutasobola kujja ng'asaagasaaga kati olaba omulabira onogamba kati bannaye njogedde ntya nayo yiiya Jimwe bakoledde naye negomba okulaba ng'oyimiridde bambi ogenda kundaba ate ndi bulala nnyo kati so tukwaniriza ku Executive Media gwe ali Shamim Mangi ali erinnya lyange ndi ne Black Sugar mukyala Amos Ombwati mukyala w'abagave mukyala w'abagave kati abagave baami bange bannange oyina engeri gye wawaanyi wabadde owana bagave bange bagave si be basemakula bagave bena baddeko omuli Kasuku Mutyaba bawange papa Misa Kisemakula eyo anti bawange Kisemakula yakubye empeta Kisemakula Misa tutuukayo eyo nze okimanyi era okimanyi mbeera muka grace period esejjedera kunsanga kati njesooka nnyo kale kagambe bye nesooka mu relationship mimi nesooka nnyo ebintu ebyokwambala engoye matching outfit tewatulabeko mu jacket ofanagana kanga ka black akakinga ka red ndyesooka mankubanga ndwawo bituwako bye tusookerako nina stage zesatu ze ndwawo tuwako nga bwe naagumikiza sijja tuukayo kati sijja kusobola kutuuka ku bya husband kati mbimuyita bukyali just in case things oba wachifu mba nakimala dda nti namuyitako bba wange naye yampitako mukyala we bino ye papa ne mama tubitandikirawo ku first date tugenda kuva ku date nga nze mama gwe papa 23 tuli ku Thabani Center mu Hijab Nation kala ya black abakyala yagambye ko sinya bali mu kuntungira omwami nami yanga bagenda kugulya sharia bali be baliko temwambala ate ebifaanagana nze mbatidde mmwe kati ow'omutima omunafu atachenenge seat belt ye kubanga wano wetulaga sinza atijjukanira obwereere ali atya omwami ate nono namwagaddeko kimu totizze wekka tutijjiza naye akoyambyeko era ava enyuma otijja bw'atijja by the way mukwano gwamme gulinga gwa Chosen Becky ne Sekajja alikodinga akayimba n'omukyala n'alikodinga laavu yaabwe nabo eringa yammwe bwe tulina okuba ate ndaba abantu abali mu kuadvisinga Chosen Becky omuntu ali mu laavu tebamuadvisinga nze mbalopanga mufune bufuni we mutuuza kajanja musirike mutulina nga twawukanye ne mugamba nali njagala kugamba wakiri awo ne tumanya nze siwabulwa tewabulwa ng'oli mu laavu nina nze beera abaweereza omusajja wange videos gwe nalabye gw'ojjamu password mu simu ngimanyi manyi password y'amasimu aga manyi mobile money pin number nasigazza kaadi ng'agenda e Rwanda awo we tuli kaadi yaki eya bank kati nze era gye yandekeddewo ng'omwami wange paka ng'akomyewo ku Lwokubiri serious nze kasayajja musima bino bya girlfriend bikyolo sibimanyi maama undi eno zolo simanyi kye bitegeeza sibirabangako kati baŋŋamba nno nabimanya nga tebanaba ku surprising olimba kaba kyewanzibirako nali sisobola nakusanyukirako ŋŋamba nebagamba nti tugenda ku surprisinga sugar nga bali eno buli wa mawulire bambi ng'ate buli wa mawulire asasuddwa kata kimanyi ne twagala tumugweko bugwi thank you honey babiŋŋamba nali ntuddawo na mu mmotoka naye ng'abaliko abakondakitinga naye ali wano nendaba nga buli muntu bamukubira ne mbabuuza banna ko kuliko akasente nti ye buli mwana bamuwadde sente ŋŋamba waawo muko nembeerawo ne ŋŋamba nalaba Sanchez ne ŋŋamba Sanchez sajjanko ku radio faanonye eki mandi awo ndaba Edrin yali abikondakitinga era yatuuka nga mbaffe tulina kye tukwagaza twagala mutooloko nze kaali nendowooza mneŋŋamba wali omanyi baze kukolako interview nena nali mmanyi oba balina kye beetaaga oba probably about the radio because usually ne tuba tupartnerinze mu any event yenze ayogera on behalf of the station so kati ŋŋamba buuza ekiba kiri ku radio muŋŋambe Edwin wiki nali namusuubizaayo akantu nga nanti kikutte wansi ne waggulu oli gundi oli zolomboka nga anjasamidde kati nga ndowooza oba naye anonye kantu ako ne mugamba ate bansanga nva ku live era nali nva kalakata anko manyi tetutegeera wa bwagwa gwe nali nva kalakata ku live ne batuuka ne mulaba but thank you honey musajja ateekamu amaanyi mangi ssebo teekamu amaanyi mangi nga si maanyi gokka ne ssente that is beautiful omusajja oyo naakwagala
Amasa akwagala nagenda nenkwogerako ne mulaga ekifaananyi yena nenda nga blushing ne nga wow. Naye nange mwagala bambi. Ne ngamba muli bulala nawe mwagala. Mwesanga wa? Oba kati nkugambe wa. By the way Amos nali namusinkanako Kemabega. Bino nga era bwentero sanga abayimbi bintu byakuyiriba kati nze ate abayimbi mikwano gyange nkugambirawo ng'osobya ne gamba wano oli mukwocha kati nga babulawabulako and then Byron's tubadde tight for a long time. Byron's yani. Byron's ye manager we akolera ku record. Byron's mugambe center azituwenga. Agenda bawa sente. Omimbi center aba agambe bazituwe. Alemate ye kugana. Aleme nnyo gana. Ngenda mugamba but they're coming back on Tuesday. They're coming back on Tuesday. Ngenda mugamba. Tata andika lemera nnyo sente. Byron's wakolako naye ne ku Radio 4. So ye nzize mumanyi. So kyanyangwira nnyo okureceivinga oli bulungi kuma reception ennungi because yali ne omuntu kiringa we nakusanga n'omuntu era omwanjula mbanja mutreatinga bulungi nnyo. I think I gave him one of the first interviews of recent is a Radio 4. Era njasoka kujanga mugenyi nga any other artist. Naye nga agamba bambi oli muntu he appreciated me. Simwe abantu bampita omuntu omubi ate abantu abamu bampita muntu mulungi. Ate abakwita omubi bannakusemberera. Abantu babatya buli akwita omubi abatakumanyi. So ne baŋŋamba kati mbanzija wano bannyonnya baga banna. Gundi Sugar yagane Amos bikino nga ayamkyazaako ne ku executive media. Interview ne mulema. Aha kati ngatandise okwekwana. Ngatandise okwekwana. Era bulijjo. By the way sisobola anti kati neerabira. Kuba baŋŋambye munzireyo ndabe bulungi interview eyo yagaana. Ngambuwe mola bwemozi ningamba banna anti mba simanyi sisola tula bulungi mu character kumuyita linnya lye kuba amused like muli mpuliranga omuntu emba mwagala it's disrespect we muyita linnya lye enyizo komekya nga tuli mu interview mugamba papa ate kino kitegeera lwaki buli goyagala oba muyita papa respect ne ndwawo kikozesa omuntu gwempita papa either inokubanga ali superior to me nga oba mukama wange nga muwulirizaamu nnyo oba nga mwagala ndwawo yita omuntu papa oli otya ndi bulungi sina ndaba internet ogifuukidde ekizibu omanyi badde sikulabangako bukyanga baŋŋamba nti wakola ebyembyone ku internet ne ŋŋamba oyo omwana tamanyi nti nabimugaana neneekweka nange obadde onziruka misinde mimi teweemanyi wali werabe anti kati ensonga kinewe kati leka nkubuulire olaba ndoza ne producer oba ne fei kale ndoza abaana ba executive media bakimanyi ekisokera ddala nze nti okunnyombesa kati ate nti okunnyombesa nga gwannyombesa kubanga gwemba like ekitibwa kyenkuwaye sobola kuddamu naye waaba ono random mbeera mbanja kubuuza oŋŋamba ngaani kati gwemba sobola bikuddamu kati kiba kinnuma nga oŋŋamba sobola kwewolereza sobola kuddamu kati kyovola ŋŋamba mpoza ku bintu bye simanyi nensooka ne nga kansooka embule maama naamunnyonnyola bwe mbagamba laba mukama wa nnyamba omukono ajja agaba ssente n'abuzaabuzaawo embeera ne nga tugende kati omukono ate oba gwa munsindikira ndaba wenkubira nali omanyi nkuzize nali nkunyigidde nga nkuzize naye mbagamba sijja kuddamu kukubira Sugar kati laba ate akantu kano ne ssente empisa wiba bagenza obanjokyezza ssente nze nambe tesikyategeera nkukubidde ate nga sikyajjukira nti wanyiiza ssente you and money awo nekukubira ate ogenza otukyusiga ffenna b'ozaala era ono kyova nakubira nekugamba ono omutabani ompadde nnyo ayogera olulimi lwentegeera ye ayogera olulimi lwentegeera era amulaba bwoti notegeererawo ensonga ze kirungi ekisajja kiwaleese kiddugavu birungi nalabye abantu ababoogera mwena muli baddugavu neŋŋamba balabye ku muvubuka ono bwafaanana bambi alabika bulungi ate yeerabirira ate alina ne skin awunya bulungi yeerabirira yangulidde akawoowo bakajja Dubai nakalabye kawoowo nakaye bakayita maiwe bakwetedde maiwe nakalaba linnya sinaba bibeera nako njagala obitegeera ebintu ebyo nenda bitegeera kuba omwana ow'obulenzi ono yakatumiza Dubai naye nga yakyegedde niza nakuwummuza amatu namugamba
namugamba toteka mbo nedda pini nzambala naye kati ejjo ekiro nayambadde pini kati simayirwa kimampuliranga ebintu teekako obutonotono ebyo ebinene ebyambala bya kiggwe akibangamba wa short hair nino oba olina okwambala bangles yabiŋŋamba ebyo yaŋŋamba nyambala eddanglas mukubanga ndi wa short hair nanjigiriza n'empete naye zibadde zinnegeza n'obukomo obunene nakulaba nanti nenkayana nabo wano ne bagamba si sugar talina bikomo kyova we nakuba nagakola boti emikono gyonda maama n'oswaza abakulika olabira ku kano ojika tekakyavaamu nkabadde nako kubanga ndi MP6 tekavaamu n'okazi olaba ne wano waayiruka so gwe ne shira ennaku zino muli muti nenze sibeeranga kawo nga sirina shira tuti we've always been good lugundo lubagatta inze omuntu wakati omuntu bwabavuma mumuddamu mu luswayiri actually lwe lutugatta because we feel like we understand each other very very well kiringa onegenda mu nsi engwira Shamim bw'osanga omuntu ayogera Oluganda olabira ddala ngono yakutegeerera ddala okyegera and then Sheila Price abantu balemererwa omutegeera bo balowooza nti just wamumwa okimanyi nti nze Sheila teriggulire lyali ankozeko nga tambuuzizza ankubira naŋŋamba mami kakyala wano baŋŋambye bwe bati ne bwe bati ate waba akwagadde aba akwagadde abatali kuvaamu nkamanyi nze kashira okitegeera kati DNA abaswayiri abasinga by the way bali real eba era nerenakolaka any of us is like that era ne yalaba video nga nkabira yankubira naŋŋamba nga nkyankutudde ate wabadde kyanzi kyammalamu amaanyi nenga mbona abadde ki nga sikumanyi bwe ntyo I know naye waliwo wootuuka era ngofiringa mulabye abantu nga bawoza bannange biki naye ekyo ekintu kituuka kati gwe tolani bakuzaala wekka kati nze ndinzekka omuwala fine n'aba brothers bange babiri naye waliwo wentuuka nga neetaaga okwogerako n'omuntu nga muwala kati nendaba balina basisita baabwe n'ogamba so kyekyo wali ofiringa kyali kitegeerekeka just abanayuganda entegeera yaabwe kati ntono kati so like bwe kati nze nsobola sikyayinza kwebala nti ndinzekka oba mama ko yakazaala nayo kali kokka kati nze oyo nga Sheila kati nze sikyamwita kyali wange oyo muganda wange kati gwe naawe toli mukwano gwange gwe oli muzadde wange okitegeera like that era oli kyansanga okyayogera nange ate omukono ankwatamu nanga mami kati katukisorting nenga nati kati ate mponyemu okumenyeka nakujjawo ku ssimu that is how much caring he is nsaba oyo abeerewo kati anti wewandinkabiriridde sawa namba ndi ku ssimu mbuliddwe byenkola onnemeseza byenkola ate nina ogikwata kati agikwata ate omukongendo wulyanga nga mami akatino waliwo nga babiŋŋamba ebyo simanyi anti nga nkaaba nga nze bansanga mu mmotoka nga buli omu ambuuza obadde ki nga bonna sina gwe ŋŋamba ne mbagamba musoke mundeke ne ŋŋamba akankubire maama wange kati onkubira ndi awo ngenda okulya omukaji kutte munanga mami kukakasa bino ngenda bimaliriza ne ŋŋamba olabye omwana ow'obulenzi ono gwe nafunye nnyo anti mmanyi no sirika bino nga walabise ku social media noga kati ono ye lwaki ammanyidde nokyebuuza nnyo ng'owulira oyagala nnoonya ne waabeera omubuuze okitegeera kati bamanyi okunsanga nga nsirise bwe nti ndi mu kwebuuza ate ono avuddewa kubanga kati waliwo omuwala eyeyerusa yajjako wanene Uganda oba abeera Dubai oba wa yajjako wanene saagala muwaamu emuteekawo erinnya lye agenda funa following naku oyo bba waamu yajja wane Uganda ng'ekimulese ku gundi kwegata nga kuzina abayimbi kwali nagamba kwegata n'abayimbi bayinza olowooza yali azze basupportinga oba Dubai oba wa yajja nga ayambala wiigi zino eza synthetic wanene waliwo ekya plastic ye gundi yefiira ya wiigi okitegeera nga sizalesi okitegedde kino kya plastic ate ebya wiigi mbimanyi maama wo tojja kubita naye olaba kati nga zino zentera okwambala seezo mu kifo kyakana akafaanana nga sikini yange mbo wabeerawo kintu kibanga kya plastic kibanga kino kyebateeka mu bintu bya fridge okitegeera omuwala ssebo ng'ayimiridde mbu bannaaye oba presidential advisor ye bwakuba bukoledde ddala kuba kati in my head I'm like gundi gwe wajja waneno yansanga ku federation ya gundi y'abayimbi ewa Musuuza n'agulirira nakwaniriza Mary Nambala namwesibako nnyonyonyo mbu bamutuuze kumpi ne president naye nga balaba tagwanidde kubanga we ku social media bamulabamu filter ne wano ku ground wa bibombola linga zebra cross ngene satyo nga woogiraba bwetyo kati alinamu n'amadowadowa mulimu ne langi endala
kati yagenda okujja nga mukadde nnyo nga buno obutama bwayika bwebuti nga bwagongobala tebategeera nga alina kwegerako bagamba yono yenzoono okyalina yeggwe ng'ewiigi azisibyemu ebiswayiri waneno mu maaso kale kwegamba nga tetegeerekeka noyo naye nga zanjogereko olw'okuba yategedde bw'oyogera ku shuga wava kati omanyi nafunye balooya wavaayo abakuvuma ne wavaayo abagamba shuga muwe wenkuwa ne bagenda bagamba nayo nono yamuwadde biki ng'ofuna following babiri yajja yesibye ku buli muyimbi yajjako ne yeesibaho ku alien skin ali okwo kiri okwo ekizezengere she has no formula okitegeera olw'okubanga afunye mu bimunne beegasse banja samire nentunula bwenti nga mpulira sikitegeera kati wansanga nga nsirise nga soogera aba ayinza okumbuza emirundi 10 n'angamba okimanyi nti mama bw'osiriko mmalako emirembe akuyita mama naye Sugar ojja kunzita lumu akuyita mama naawe n'omuyita papa bwampita bebi nga muyita daddy bwe batyo ndabye n'erinnya ke kuliko daddy iye naye wabula ye mugambe takikola ate ku ye kuliko person yakiŋŋamba wano mu kamera yagamba nti personal naye bambi ate nazaala wange yansiima alabika asiima nazaala wange yansiima naye n'oli nazaala we yali yakusiima ono mulalamu munzikirize nkwate essimu eno ne muwulire nazaala byaga nazaala ki omulala gwe nali mbaddeko naye naye bannaaki yangwa Shadi yani mu kamera 25 abadde abawameka 2 tatawana 2 18 agende neddengo engoye ennungi za bbeeyi anti bakasoma olusi babeera balowooza bakuyamba buyambi Muhammad ezo engoye nagenze nenziteekamu ssente endala nze kyenjogerako nkitegeera tombuuza bya kisiru aba talina abiri abireke zibeerewo awo mbadde nkyagamba ono biralamu n'abalamu kati omulamu juzi yankubira yesterday I think before he caught his flight mulamu ona yagenze bweru yali bweru yabadde agenze kima bintu bya like yambuzizo yambale ngato size mmeka mulamu wo bamuyita Hajara oyagala sneakers naye abasiramu balimu nnyo ate empangala nabo kimanyi abasiramu ate abasiramu mpangala ngenda gitoola before hijab nation ngenda funa olunaku wallahi before hijab nation ngenda funa jumeja wallahi bilaita Allah ngenda funa wallahi tola benaku zineno tondaba nyambadde engoye ennamba wano nzija anti mba nzijirira ikitegwako nga tonneeyambula ojja kyuka mpola mpola Sugar tokaka nnyo no siri mu kikaka kati gwe sokotole shahada one of these jumas no nkikola kulangera nakigamba dangira one of these jumas ngenda kuddamu ntole shahada nali badde siddamu gitoola kuba nagitoola ne just njagala kureaffirminga kati ala ngenda mulaga nti kati kuluno ndi serious. Watch out, this sugar coming is another one. Mugenda okuyoyo okulaba kuwennenkana nga temusobola nga ndi mwaba yazirizit nena gamba Amosi anze gwa bagulako abaya lwaki bakutungidde engoye bamanyira asobolero jigula bagala kumanyira Amosi mwagala kumanyira mama akwate muko mundago nedda yakiŋŋamba dda mukwana asooka akikole ngenda one of these jumas before kati wabulayo juma meka before gundi muzino wabulayo juma nga bbiri mwesigadde emu kati next juma ntola shahada ennaku zino buli muntu ampeereza bu video bo ng'otwala abantu otwala ono otwala oli otwala ono otwala oli anti olaba mama nina ebintu byesagenda kukanya nabyo obulamu bwange bwonna ekyo nga newonombulira sijja kukiwuliriza gega n'amateeka gagenda okunfuga muzadde wange kwagala nnyo naye nze sijja kukkiriza muntu kujja kunzivoola amale bulungi nnyo akwatire ne ku baana oyo tebamusonyiwa nze I know
nyinza okuba nga sinza asembayo empisa ennungi naye ate nze sinza ate asembayo obuseegu okitegeera. I'm respectful to myself. Otherwise emirundi gye mwakampita malaaya n'emirundi gye mwakangamba nti nziba abasajja b'abantu mwali badde mwangamba wabba omusajja wa gundi ye gundi siinayo gwe bali baŋŋambye ti wabba omusajja wa gundi gundi oli malaaya twakusanze weetundira gindi nze ne mabbala ge babeeramu nze tebansangayo. So omukazi omukulu owedda ayimirira ate n'agamba mbu nze nnyo nnyo n'entamiira ne neefukira okitegeera mbu nali all these things are defamatory statements. Bwe biba byakuwawabira ebyo byatera okugamba musima yanga yesebo yewe beetu ajja akuvumire abeewammwe akuvumire boozaala akuvumire future yo akuvumire wookolera amala ayimirira agambe nti ŋŋenda kusiba mu ssaawa 24 I dare you. Ne ku ffenna mwaka ka group nze nayagalayo omugwasiba nange kyenjagala I dare you okitegeera. Because we are not going to be nabo bantu bwewagisa bogamba nti boomanyi nabo bantu bakulu balaba nabo tebali above that okitegeera balina bikola ku bano baana batandika bulamu bwansi okitegeera bebalina otiisatiisa kati fulungu yagenze sebo omwana yamugobeseza ku mulimu hankezi talina mulimu olw'okuba nga yakyaziza Shalom na TV yani eyo ya honorable balyeko ne nabo batugambe bwabanga batugambe mwenzo bera yasimbyewo nze simanyi naye yeesimbyewo ejjinja bamuwadde kadi mukamyufu yayiseemu oba bambi abala ku muyisigawo newaba nga banaye leka mbabulire guys n'abantu abanonyeza obululu ate oza Uganda mukyalimu abantu abali abo bategeera ennyo fulungu tasobola kuba nga yakunonyeza akalulu bannange tasobola kujja nga yakunonyeza akalulu nga yagenda avumya abaana abato Zaira Baby yali amutiddani ewaabwe Wini wa mami yamukola ki yabayisayisa mudde eggaali benkugamba Sheila Price yamukola ki inze I swear upon the living God omukazi simumiti yako wano naye amanyi abantu baminza at some point nali ndowooza mu kiwezi nga sirowooza nti muntu wa ddala nze nali manyi taberi oba nali manyi oba so wallahi simusangangako n'abantu bembeeramu ababeeramu nze buli yenna abaamunyiziza alina okulaba bwanyigawo alina okulaba bwanyigawo namufuka ekiroto kyantiisa namulaba ng'agamba okulaba bwanyigawo yagamba Lutalo Sirwange nina benninza abalala naye nga yali ayogedde erinnya Lutalo Sirwange bwe yali asitamye Lutalo Sirwange Kasuku yali asitamye Lutalo Sirwange Shalom yali asitamye like yali too irrelevant kati ng'anoonya omanyi batuula mu magezi gaabwe ag'ekisirwa mu magezi gaabwe amasiru kuba talina mu magezi oyo galina masiru magezi ga masiru n'atuula ndoza ne bamugamba okudda engulu omanyi kino ekiwala kyekiriko kati kyogereko ate n'amala azanga n'akomawo n'agamba mbusimanyanga mu nze nnoonya capability my friend n'okwogerako kinswaza me being that I have a profession nasoma I'm well learned okuba nga njogera ku ggwe kizezengere kimalamu ensa naye nakikola because abantu basirise nnyo wati yagenda nayimirira mu Luwirite amuvumidde omwana buli kimu ate amugamba munkwadde nsibyewo ssente wesigwe wesikkwata ebyo genda obitiisetiisa abaana batana bakuyiga nga bamusibawa shia tebasobola kumusiba omanyi bano abantu balowooza lino eggwanga balinako ekitundu kati yagenze gobesa mwana w'abendi ye ku session kwatuula n'anvumirako n'oli munne bwe bakomba eminyira lwaki mwe tebannabagoba eyo session ekisooka ya ddiini okiwulira naye kwe batuula ne bavumirako buli omu mbwono mubi nnyo kakati mukwano njagala okubuuza mwami Senkubuga I'm going to mention your name we wali onvuma obubi wali wetunuliddeko mu mirror have you even woken up one morning and looked at yourself in the mirror olyoka onvuma obubi ne waaba mukulu nze waffe si yakulirayo obukulu bwe buyamba because batugamba obukulu magezi naye kakati kinakola kikyanga gwe omuntu omukulu owedda bwotyo bw'olowooza inze nali sijja kumusonyiwa regard alina okubeera nga mumutwe gwe akiteekamu n'agamba ono omwana atuuse okuba omuzzukulu wange that man can be my grandfather yagamba ki baali batudde ono aba ayogera ono non-living thing aba ayogera ng'ayongerezaako mbwena gwe wayogeddeko naye ne mulaba nga bw'onyinyibala bw'oti otunulanga ekkanzu enkadde bambi nze omuntu let me tell you guys njagala mujjukire nti siri Muganda ife ewaffe omukulu asobya me my parent apologizes to me ng'akoze ensobi n'angamba I'm sorry I did this nange namala n'angamba but you shouldn't have told me this and this nemugamba okay mami I'm also sorry I told you this and this that is how our family works
ewaffe tewaliyo mbuno omuntu omukulu agenda kugamba ha ondabye mukama nkalabamu akamwa nkalabamu bannaaye nkalabamu era nogeza wegalamiza nogamba ndoza kati onkube nja kukuba bannaaye Sugar tukikola nze nkubuulira ebyadda togeza era munaaye togeza nogamba kyonzizeemu ndowooza kati oyagala kunkuba ojja kunkuba ewaffe tebikola ebyo ewaffe we are real okitegeera si bineno bye mwefuula wayombye n'omusajja ekiro ate mukubanga abantu bazozze okubyewo amavivimbo of comedy. Me I'm very dark but my knees gafaanana nga nze kubanga ewaffe tumanyi nti no the only person you are supposed to worship is God. If you went and knelt in Kenya, people will get surprised. Basobola n'okola meeting awo ne bagaba bannaye buuli afukamidde bayinza olowooza olabye omwoyo omutuukirivu. So nze sina muntu gwe ngenda kusirikira ne woba ng'oli munene kikaaki ogenda kutaliza I will not. kasana yabeera nga Nze kasona okwate ekkubo even if you describe something that looks like me. Yes. Sugar. Yeah. Abaddugavu bangi tuyina n'abasalako enviiri kati. Tuyina n'ekipande kya Koko wali billboard kuliko omuwala akufaananira ddala twatumanyi wallaayi. Koko empaka lango by the nsobola okulanga bino ebiddugavu. Koko oba Guinness yabo we batyo. Ebyo ebiddugavu ebyo. Nafute. Naye muddugavu. Ne kale. Ebampe. So, nekyengeza kugamba omuntu ayinza okujja nayogera nga tayogedde erinnya lyo. Kati nga we yagira nagamba simanga kinnamawunyo because you've never met me. Fulungu, I dare you to wake up one morning. Nze nemba nzukuse ku makyaka mwatekawunya. Naye gwe nkikakasa nti oyiwa lebe. Ayina ozzuka nga bazitangeregeza nga weeziriteeka ddembe. Me I dare her. And then the next morning najja nagamba nze olutalo gwe sigwe gwe njagala. Right so jano yogera boyagala. Ate ne boyagala they are too busy. Ono mchala ina business. Ono mchala ina business ayino genda atunde habaya ine ekivulu. Mbulira obosobolokera ku macha n'ogamba nze Fulungu nakaberege azanga dunkwe mbayise ngenda kola kivulu kiri wano no one can come. First of all you're suffocating omomofananira kayumba ka mobile money. Sagala yagenda mbwanonyeza abantu bululu bonabona n'abasimba mu bwati obusolo nagenda nga mbwazina alizina akadodi nagenda nga batunuzaamu bwe bati. First of all you smell, you stink. Ate ositamira abantu my friend. Leero kavumeze naye sirina budde sebo n'amala n'atiisatiisa mbu Shalom akoze YouTube ye mbwebeerako simayanga bamuvuma mbwage tolina gojja siba ekyo nkikakasa tolina gojja siba tolina watugamba kusiba gwe suspect number 001 buli wamu Shalom abantu bagenda tegera nti wano eneggwanga naffe twagala tumanye nti defamation yagikola akola Shalom defamation yagikola akola kolole bagenda tegera nti neggwanga tulinako ettundutundu mwe mulowooza mugenda tumanyira tulaba bati baga balinako ettundutundu naffe twabeera bagezi tugaga tulifuneko ettundutundu ate nekyaki olina okumanya n'abali mu kukozesa essaawa zino ogenderera kati abaana olwakuba nti kati nze I'm not interested in politics naye abaana b'omu myaka gyange kati be banoonya. Me people are reaching out to me. The thing is I'm not political. Kuba nze simanyi na babufuzi baliko sibimanyi nze. Njiga bayiga era nze bemmanyi be baserebu. Mmanyi Honorable Nyamutoro. Mmanyi mukama wange Honorable Balamu Atenyi. Anita Amongo, Speaker. His Excellency Museveni oyo mumanyi. Bobi Wine. Okiwulira abana abalina ettutumu nenze ebintu simanyi minisita nakoma okutegera aba minister eri ku Gilbert Bukenya kali sina kyembetaza era me people reach out to me waliwo n'abaana bankubira ne bangamba gundi agambye mwisizeemu simanga omunonyeze bululu kuba nkimanyi sigenda kusobola si bintu byange nze nnonyeza ku bintu bya mumwa mujja wa kuyinze so sibano omusajja taliiko nkaayana taliiko kumanya obuddugavu kiki simanyi nno kye bafa abantu bali proud na kala zaabwe simanyi nno kye bafa nze nno gye bako mu kinzijukiza gye nkoma okukwata nga kala yeeyongeramu bagaye mbu otandise otyo oyinza okukwata mu kizigo sisobola ekyo nkibategeeza nti sisobola because nze njagala ompeeyo omuntu ow'ekizigo asobola okutambula nga ali half dressed nga bwentera okutambula kubanga bo balina okwambala socks ne gloves ebiseera ebisinga ne mask kuba no mawata gusiga lipstick wa red guba gwa black okitegeera nze ndi uniform bana mmwe temumanyi
temulifuna mukazi mulungi muddugavu nganze wano mu Uganda. Temuli mufuna. Ate nga ali proud ne kambyeko abaddugavu abalala okutandika feeling proud. Okimanyi nagendako juzi ekazo abakyala ne bangaba naye tweyanziza nze nali ntandise okwagala okweyerusa newe nakulaba bwe nti nemmanya nti si musango. Anti babadde nga babavuma nti omuddugavu biki kati waliwo n'abatakwagala nga baddugavu. Nga tebanjagala nga baddugavu. Naye nga tebalina kyakukola kati balina okwagala. Waliwo omuwala munnamawulire yagamba banne wade tebakwagala waliwo omuwala munnamawulire yabagamba mbu mubimbu naye aggumira ku nze naye n'omulabe enjatika z'ebinnyo z'ayina. Munnamawulire yabagamba mbu ye mubi naye agumira ku nze naye ng'alina enguudo z'amanyi tabunira anege gali wano eno bati labika wano eno kuguna omumwa naye mbunga naye agamba mwanvu ali eyo TV sijja jjogera omanyiize okimanyi nti abantu ba TV banyiigira bino ebintu bya social media. Banyiigira abantu waliwo station emu yalina okumpa omulimu bagamba ati siwandirese station nze nina station namba abana be bansanga olumu nga baagala bambi okumbuza n'omulaba nga akayimpuli anja akutunza muga naye ndi mulabe wa station yammwe namba naye katebe mukola bya bwereere kubanga kadi nze ne mutampa mulimu wano wendi mu mpaaki omumwa guno ebimu mbasagala byogera omumwa me whether you give me the job or you don't but nze session empa omulimu nze mba njiyamba because already olaba kyotwala mbanga mukyala yazaalako omanya nti azaala kati nze ontwala omanyi nti ono actually onfunanga guardian angel wa station baba tebasobola giyingira buli ayingira station nga nzija jukira nze ndi Jefanga ogimanyi motoka y'amagye togimanyi mazzi we gabula mu barracks erina ottika ebidomola ng'egenda etwala ku buli nnyumba ya barracks buli yasomera ebbombo kyenjogerako mu kitegeera bombo ame omanyi ndi mwana wa Mujaasi era n'abamanyira bajje mpola ebyo mulowooza nti nno nina gwe mmanyi nze ninayo kitange nze ninayo my father gw'olinayo muntu gw'omanyi me I have my father served the army si served is serving still serving nti naba akole ne ya debeta bolochuwa dindi bolochuwa kyekimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.